Olunaku olwaleero nga 31 Lwakutaano omwezi gwa 7 2020 lwe lunaku lwa Eid al-Adhuhiya abasiraamu kwe basalira ebisolo nga muno mwe muli embuzi, ente, endiga kw'ossa n'eŋŋamiya abasiraamu okutuukiriza ekikolwa kya Nnabbi Ibrahim we yali agenda okusaddaaka mutabani we Ismaila. Tubukeerezza nkokola okutuuka mu Lufula y'e Masanafu okulaba emirimu bwe gitambula era tusobodde okwogerako n'abamu ku bakulembeze ba Lufula eno. Embeera yaabwe erinde nga bw'olaba nga bw'oyise ku mulyango awo n'olaba nti tulwanagana n'abamu bambale masiki abalala tebambadde. Embeera y'ekirwadde ekyagwawo kikosezza ensi yattu si ffe ffekka wabula ensi yonna okutwaliza awamu naffe kyatukosa. Kati nga Lufula eno yakatandikawo tetunnaweza mwaka, tugenda kuweza omwaka mu Gw'omunaana, ngenda kuza omwezi 2 kuba twagigulawo omwaka oguwedde Gw'omunaana ngenda kuza omwezi 2. So nga ffe kyatukosa nnyo okudda emabega nnyo kuba ffe twali twakatandika. Mwali mwakatandika embeera n'egwawo. Embeera n'egwawo. Ate nga ffe twetandikawo so nekiba nga kituzizza emabega. Naye kati ng'olunaku olwaleero tulina okusomozebwa kw'amaanyi, ente zaabula, obutale babusiba olw'obulwadde kalantiini, ebitundu bya Uganda ebisinga mwali muva ente ebimu bibadde bisibe, so ne tuba nga tusanga okusomozebwa. Ekitereeza ennyama kati ya bbeeyi ku lunaku luno olwaleero. N'olwaleero ennyama esobola kuba ya bbeeyi okusinga ku kabeeyi aka bulijjo. Wabula ate Director wa Lufula kw'ossa n'omuwandiisi batulombojjedde nga kalantiini y'ebisolo kw'ossa n'eya coronavirus bwe banyigiriza mu mulimu gwabwe. Emirimu si mirungi, si mirungi yadde mulimu covid, mulimu kalantiini, ente zonna baazisiba, ente tewali. Kati mukoze mutya naye ate tulaba ente bazisaze. Naye ente zitusaba tezimala bannayuganda. Ente ntono nnyo abali b'ennyama bangi. Wiidi leero ey'ebisolo abantu mubakoledde mutya? Abantu tugenda bawayo akatono ke tulina kuba ente nabo nnyimba zaabwe tezikola ki, tezirabika zaabula, naye tugendera gaba ennyama kuba tuliko tugenda tandika tugabe ku nnyama. Olina ky'otegekeddeyo abantu? Okuleka bawayo akatono tunakasaamusaamu naye tezisinga tezazzi. Tezazze leero oba bulijjo tezijja? Babisukole bagundi zatandika babisiba. Babisiba ebintu n'entambula nzibu nnyo n'ente okuzijja gy'ozijja bizibu ekintu kyonna si kyalo. N'ente ennyingi egenda otuuka eno nga bbeeyi nnene. Kati alunamera twagenda kusaddaaka olw'ensonga eyo nti byali nnyo. Mukolanga baani wano mu Lufula? Bakulembeze. Mwe mukulembera Lufula eno? Ono omuwandiisi w'abasuubuzi wano nze ndi Director. Akatalekeka okutegeeza bannayuganda okwekuuma n'okugondera ebiragiro bya gavumenti nti ddala obulwadde mwe buli mu ggwanga, abantu baleke kubitwala nga lubala. Ate bo abatunda ennyama mu Lufula batutegeezezza nti bakozeekozeeko okusinziira ku mbeera bw'ebadde kuba babadde tebakisuubira. Bakasitoma bajja. Bakasitoma bajja kalantiini eno yabayisombe naye saate batembera kalantiini ate bajja gulira naye nga tukikubyemu ku Rasmal TV UG nze Zainab Said.